Abatuuze b'e Namunsi mu Nakaloke Town Council Mbale District batabukidde abooluganda nga babalanga okuleeta amajini ku kitundu agatandise okubatigomya. Abatuuze bagamba nti abooluganda okuli Isima Bunyota ne Umaru Bunyota be baleeta amajini ge bajja mu nnyanja. Isima Bunyota, Umaru Aziz. Babisindika batutuma tujje tukunywemu omusaayi era sadaka bya gavumenti omulanga mutuyambe emijini gijja ku kyalo abantu abagenda minati balekere tulina kuno abaana basatu waliwo e Namunsi nayo abaana babiri zaituna owaffe tulinayo omwana omu maana ye gavumenti mutuyambe kanemuganda azizo badeki katajaje olwagaminga olugulawo olujo mwana akola nago wansi olwaguda azinasuka neyenyola natandika okubogolanga ki embwa. Ye Umaru Bunyota bwe yabuziddwa ku nsonga eno yategeezezza nti abatuuze balina bubeezi na fitina kubanga bo bantu abeekolera emirimu gyabwe era mu ntuuyo zaabwe. Batusibako mala Illuminati, mala nyanja, mala mijini, ebyo byonna fuwa. Omubuuza nti wakulabako olina omulaga nti yagenda. Bogera bogezo lw'obulungi lw'ekintu kyokola ki kyokola. Kaye tuli bubi. Batugambye nti ali kwekoza naye omuntu aba ali okwekoza ayinza okutambuza omubiri guno ne gubanga ekisanja. Omuntu ali okwekoza asobola okubogolanga embwa, ayinza okutambulanga embwa, ayinza okubukanga obubusi n'agwa munda mu kiraalo, n'abuuka n'avaamu n'afuluma. Ye Isima Bunyota agamba nti bibogerwako nti baleeta amajini kakodyo akali mu kubeera nga kakolebwa n'abamuguza ettaka ate oluvannyuma ne beefuula ne baagala okulimunyagako. Bwe lwatuuka ng'effamire y'omugenzi kange nga banguza ettaka erimu ne baali bakayaniramu ne batuulanga famire ne basalawo nti ettaka lya muzeeyi waabwe yasigalawo nanguza ettaka eryo. Essente ezo namuwa kaashi ngenda okufuna oluvannyuma information ndaba bakulamu ebiroowa banyina boyo omulenzi mama we bamuyise yali amaze ebbanga nga ku kyalo taliiko lya myaka nga 5. Nze nimbikwata mpola nitandika okutumayo abantu abakulu banaddiini nintuma ba LC bennyini abo nimbatuma bagende bogere n'omukadde nga saagala bintu byagenda mu gavumenti kuda mu byakwetuloola tudde mu kuwoza misango njaga tukanye nga abantu abawaki abawamu. Mukadde nakirizako n'okukiza kutwagera naga nti ettaka ndikusaliramu abantu awalala. Wano we bakuguziiza saagadde kutundawo ndikuwamu abantu awalala. Ku Sunday kuyidde kwennyini ne bankubira simu ne baŋŋamba nti nkya ku makya beerawo nimbagamba ngenda kukeerako mu katale ndi musuubuzi wante ngenda kugula nte wali ebukedde ya ssaawa nga 3 naba nkoze ki nkomyewo nagenza okuda bakoze comedy bakwase muzukulu waawe bamufuda omulalu ali kwera lusa akoze ki bagenze bayise mu maka gange bakoze move justice bakubye amaka gange bagubye bapangisa mu mayumba ne bapanga meeting nti meeting yitu nkya tuli mu meeting olwokubiri meeting egya kutula ssaawa 8 tukole ku nsonga nga bababuuza ensonga eriwa yennyini entuufu evaako mugende mu maka g'omuntu nti oyo yasindikidde muzukulu waffe emijini yagenda mu nnyanja esente zakozesa za mu nnyanja kati poliisi etuudde meeting netwa ne bayita abatuuze bonna ekyalo kyonna ebyalo ne biggwayo bababuuza ensonga entuufu ebalemye okola ki nenzinyonyola ensonga yange ne bababuuza emijini gifaana gitya balemereddwa. Ye Namukadde Kange Zuwena yategeezezza nti singa ensonga za byattaka ye muzzukulu we teyalikwatiddwa amajini kuba tabaguzanga ku ttaka na mulundi nagumu. Nze ttaka omusango gwange nze sina ttaka linatunze nze ebizibu byange bya mwana wange mulekwa